Egali zesanze machinde gladiator huyo system. Katika tuyingireko munda mwebyo bye tutatunulide mu kisooka mu nsisinkana ya Alien Skin ne Pallaso. Mwana mulenzi Alien Skin yasoose okubanga wa Pallaso Mukono era ne beesikamu mu kutandika. Pallaso na Alien Pallaso Alien Skin bamitiza kati nga Alien Skin ne Pallaso batandise okwogerezeganyaamuko wano na wali mwana mulenzi Kididi ayagadde akifuniremu awo naye abyenyigemu wabula Alien Skin yamugobye ne sekugoba yenna era bamututte. Pallaso Alien Skin bamitiza Kididi Pallaso ne Alien Skin basinkanye wano Alien Skin Pallaso era bebonzeekera kati nga byonna bikyagenda maaso abavubuka ba Pallaso balaze nti era still tebawa Alien Skin kitiibwa n'ebigambo bye babadde bafulumya wano na wali ne actions babadde bakola Alien bwe yeekyanze Pallaso n'awoyawoya abavubuka be. Alien Skin Pallaso ba meetings for the first time in history. Tewali mbeera bano ba mukwano tewali mbeera. Muleka bakulu boogere. Pallaso meetings Alien Skin for the very first time. Era tewali mbeera. Bimu ku bigambo Pallaso byazza akozesanga mu nnyimba ze ne bw'aba alinye ku stage ebyokweyita bajjeno n'ebisigadde. Mutayi wange webyogereddwa wano bitabudde enjuyi zombi era ebyo byagadde okubanga baddamu okubanga ebifuba bibabuguma. Mufayo byabajjeno bali Pallaso Alien Skin kavuvuŋŋano konna nga kagenda maaso n'okulaba nti ebirala byandibanga tebijja kuvaamu birungi. Alien Skin wano nno wasaliddewo okubanga alinnya emmotoka ye ne bava mu kifo kino ewabadde ensisinkano eno. Kirevu timu ye mubi abanene eyo nno yembeere baddewo njagala tudiginge deep oba tutunulekoko mu nsisinkano eno na byonna ebibaddewo. Mwana mulenzi Pallaso wetwogerera omanyi bano buli obasinkana obutambi bubeerawo era byonna bibadde ku record. Mwana mulenzi Pallaso akyagenda maaso n'okuba nti asekererwa ne sekusekererwa yenna naddala aba team Fangon olw'ekikolwa Pallaso kyakoze. Pallaso olulabye Alien Skin n'abavubuka be Pallaso akutta amayinja. Ekifaananyi ekyo kyolaba kikubiddwa nga screenshot okuva mu katambi akabadde kakwatibwa olw'ensonga tewabaddewo bakuba bifaananyi wabula w'opozinga vidiyo zino ne weetegereza mwana mulenzi Pallaso abadde akutta amayinja. Si Pallaso yekka nti abadde akutta amayinja yekka
wabula n'abamu ku bavubuka be babadde bakutte amayinja. Ekiviiriddeko Pallaso okusuula amayinja kyekya Alien Skin okutambula ng'ajja ewa Pallaso, wabula nga Alien Skin talina kyakutte mu mikono gye. Kano kafaananyi baana wakeeditinze nga balaba Alien Skin ng'asekerera Pallaso olw'okukwata amayinja, era ebyana ebimu okuva ku fangano bitandise okuyita Pallaso nga bimuyita masitoni, mbu Pallaso mayinja, ebimu nga bimuyita Pallaso stone, olw'ekikolwa ky'okuba nti Pallaso akutta amayinja olulabe ku Alien Skin ng'ali mu area. Ekireetedde Pallaso okukwata amayinja ne gye buli eno tetunnamanya lwaki akutta amayinja, wabula mwana mulenzi Alien Skin akubidde Pallaso sigino ebadde eraga nti nze wano size mu lutalo, tetuze kulwana, tugusale. Era mwana mulenzi Alien Skin abadde ne kaffege ku mumwa, oba Alien Skin azze ng'afuuwa kandi bakasigereeti, kyandiba kyonna kyabadde afuuwa, osobola okukebera obutambi byonna mu ebiri. Amwana mulenzi Alien Skin abadde yeekommontera gw'ataabo oba sigareeti oba kyonna, asemberedde Pallaso n'awanika omukono bw'ati n'agumuwa ne beesikamuko mu buufu obufaananako bwe butyo. Pallaso olusudde amayinja n'abavubuka be ne bagasuula mu buliwo. Kati wetumaliriza momenti eyo na byonna ebibaddewo olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 olunaku lwa Mande omwezi gwa January omwaka 2025, Pallaso meeting up with Alien Skin. Ekibuuzo ekikyaliwo kiri kimu: how did these guys meet? Basisinkanye batya? Era kijja kitya nti bonna bayitidde ku luguudo lwe lumu ne bakwatagana? Oluvannyuma lwa Alien Skin okusika Pallaso mu mikono, bangi batandise okuba nga boogera ne bagamba nti ababiri bano olutalo lwabwe lwandiba nga terubadde lunene nnyo, wabula nga waliwo Abajonkezi abaluvujjirira okulaba nti nno lwongera okusituka. Era bw'obanga otunuulidde byonna ebibaddewo olunaku olwaleero, Pallaso abadde a little bit calm, Alien Skin abadde calm ekyaddala obanga mukkakkamu ekisembayo, wabula ttiimu z'abano ababiri zibadde enkambwe ebitenkanika era nga n'okweyuza baagala kweyuza bweyuza, wabula embeera bagikutte enkola ya kisajja kikulu. Ekibuuzo ekimu: kiki ekyava mu nsisinkano olunaku Kapiteeni Mukula we yayita bano n'abanyonnyola nti balina okukwatagana? What happened? Ebibuuzo bikyali nnyo. Kapiteeni yavaayo n'agamba nti baali mu stage ezisemberayo ddala ez'okulaba nti ababiri bano bakwatagana, wabula ate gye byakidde nga Pallaso we yazze ku stage ya King Saha, Pallaso yatandise kubanga alumbagana Alien Skin, omwawadde n'okumuyita Fala, wabula ate wayiseewo olunaku lumu lwokka nga Pallaso yakayita Alien Skin Fala ne basisinkana. Mu bimu ku bigambo ebiri mu butambi buno, bw'obanga otaddeyo kutwa okuwuliriza obulungi, Pallaso yagambye abalenzi be bagusale. Ekibuuzo: abalenzi ba Pallaso bagusaze ku nsisinkano eno yokka, oba bagenda kugusala mu real life baleme kuddamu kweyingira nakuba nti beefumita ennyondo? Byonna biri awo. Tulindiridde kulaba sayidi zombi. Pallaso abeeko kyatugamba oluvannyuma lw'ensisinkano eno, ate era ne Alien Skin abeeko kyatugamba oluvannyuma lw'ensisinkano eno ebaddewo. Ebadde heated up, ebadde nno yaddala.
abalenzi bo baadde baagala geefumita wabula bo ba principal ne bagamba nti Wolan tugusale wabula nga yo tiimu Pallaso Amayinja yagakutte obutambi bwe buli nga bakwatidde ddala Amayinja Alienskini amaze kubasemberera ne bagasuula okulaga nti nno tetulina buzibu ffenna saidi zombirire kale tukya following up era ebirala tujja kubireeta basiddi omusunsuzi linnya lyange njagala okutegeeza ku Agape Christian School lino essomero lisangibwa Buwama ku lyekatebo Agape Christian School Buwama bagamba nti balina okuviira ddala ku kindergarten paka P7 era nga batuuzizza n'omwaka gwabwe gwasookedde ddala abaana babadde 25 abaana 20 ne gafuna first grade abaana 5 ne bafuna second grade awo kakasa bukakasa nti omwana wo ebyensoma biba biteredde singa omutwala ku Agape ate nga bagamba totwala mifaliso ebyo omwana asanga ku ssomero omukutu gwoliko omukwano gwange guno gwagaliwo emabega w'omuzindaalo atudde emabega w'omuzindaalo yenze abasiddi omusonsozi kwagaliwo ebinsanga n'embyekenneenya n'ensunsulamu ebyo eby'obulimba ate nembawo ebyo ebituukiridde nga byamazima tetugattamu mu bye tuba tuleese abasiddi omusonsozi likinga video eno